Yes, weebale kubanga okyagoberera omukutu ogwa Redzone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwe atambula naffe ku Redzone TV omukutu gaggadde atanaba kubanga osubscribinga naawe nyongera okubanga nkujjukiza kutegeeza nti kkirira wansawo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga tomiisinga ate ensonga yonna olunaku olwaleero mulabe bulungi nnyo ekibadde kigenda mu maaso wali ku kitebe kya National Unity Platform ekikadde oba ngambe ekyali ekitebe ekya National Unity Platform nga abakulu nga bakulembeddwamu Robert Kyagulanyi Ssentamu baguddewo essomero eryo lyolaba kye bayise NUP leadership School of Leadership NUP School of Leadership kati nkakasa gwe ali ku mukutu ogwa Redzone TV ekintu kino si kipya kubanga awe ekamocha ngenda kuwa obutambi buno olabe ekibaddewo balina classes ezenjawulira zo bogeddeko we babadde bagulawo ekintu ekyo oba essomero eryo National Unity Platform School of Leadership ekyali ekitebe ekikadde ekamocha kati ekitebe ekipya ekisangibwa e Makerere Kavule kisigadde nga kitebe oba secretariat then ekitebe ekikadde kifuuse School of Leadership essomero we bagenda okubanga babangulira abakulembeze ab'enjawulo era wano nze wenfunye endowooza egamba ndowooza ebigambo ebizze bitambula nti abantu abamu bazimbibwa ekibiina ekya National Unity Platform kirabika nakyo kisazeewo okubeera nga kizimba abakulembeze abaakyo mu ngeri yonna eyinza okuba nga esoboka. Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera waliwo ze bayise class of professionals ne wabawo ne ze bayise class of bazisa batya class of ordinary people webale kubanga okyaliko kansoke nkuwe ebibaddewo nzije ate tubeere nga tweyongerayo. Yes, ekyo kyolaba awo kye bayise class of professionals oba class y'aba professionals oba bakakensa engeri yonna gy'oyinza okuba nga okiyitamu naye nga yeeyo class. Robert Kyagulanyi Ssentamu y'omu ku babaddewo chairman Nyanzi ssaabakunzi w'ekibiina wabaddewo deputy spokesperson amanyiddwa nga Alex Solfa Mufumbiro wabaddewo spokesperson yennyini ate nga leader of opposition amanyiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi secretary general w'ekibiina abaddewo David Lewis Rubongoya wabaddewo ne deputy president Northern Uganda n'abantu abalala bangi nnyo naye nga njagadde okulaga ekyo kye bayise class of professionals era ne bategeeza nti naawe yonna gy'oli osobola okuvaayo naawe n'oba omu ku abo abajja okujja wano mubeere nga musoma ebyobufuzi mubeere nga musoma ebyobukulembeze webale kubanga okyaliko katugende mu maaso n'ensonga eno nzije tubeere nga ate tugendera ddala mu maaso n'okuba nga tunnyonnyoka ebigenda mu maaso. And the way they make decisions. That's why
People power officially open the School of Leadership on the National Health Platform, and it is a function built by the President himself, the leader of opposition, the Secretary General, the head of entertainment, and there we go. We will be using this, and the President will take us through the process. He will take us through the process. So, one from 0, 3, 2, 1, 0. Here we have started with the school. Mr. President, please let the media move to the next class. We will be going through classes at the moment. We will begin with the Tomo sector, Mr. President. People power, our power, people power, NUP, everywhere, NUP. Njagala just kubabuuza ku Katonda ebirala tunabyogeredde naye kinsanyusa nnyo baganda bange nti mulina omwoyo oguyiga. Tetusobola kuyigiriza nsi nga tetuyize, tetusobola kukola njawulo okujjako nga tumanyi twagala okuyiga. So mwebale bwana mutuma kuyiga, muyige ate muyigirize. Each one kyoyize okiyigirize kyaliwo ku stage ya boda, okiyigirize kyaliwo mu saloni, tugende bwekuzija kukulage. Ekyakabiri ate tule bantu banafe abakabi nga fena tumanyi omulabe waffe senguli adui nani adui Museveni adui Museveni wenyewe usonge mbele na bidii usonge mbele na bidii Yes, ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu ndowooza biwulidde embeera bw'etyo bw'etambudde ali ku mukutu gwa Reason TV webali kubanga okyagoberera kibadde kamwokya ku kitebe ekya National Unity Platform ekikadde tebagadde kufiirwa kifo ekyo ne bategeeza kibeere School of Leadership. Kakati kkiriza nyongera okujjukiza Haji Kasujja ono nga musomi wa dduwa yasangibwa awo wennyini ku kkubo erigenda Kayunga ku Nairo awo ku nsibuko y'omugga Nairo River Nairo Jinja kukuba erigenda Kayunga akwasaganyiza ensonga ez'amaka akwataganya ensonga ez'amu abaagala okugenda ebweru toyina mikisa agisumulula alomba dduwa n'ebintu ebirala bw'obityo ng'ayita mu kitabo ekitukuvu ekya Quran n'abeera ng'ate ensonga agikuggusiza bulungi nnyo. Asangibwa ne ku WhatsApp ennamba eyo nga bw'ogiraba eri 0753 846 eyo osobola n'omukoonako ne mubeera ng'ate ensonga muzikwasaganyiza Saidi awo webale kubanga okyaliko tuwuliziganye mu updates eziddako